Ssente za Uganda zigenda mu maaso n'okuba nti zikeeta abantu ab'enjawulo era nga omu ku bo ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Mami Farida Nakazibwe ng'omukyalo no teyeetaga kwogerera omulaba ku NTV buli lunaku mpola mpola ogenda maaso n'okumulaba ku Spark TV masize mutya almost buli lunaku. Ssente agamba nti bw'okwatako ekyebiri kigenda just bw'ogezaako okusmilinga nga 3.5 gigenze ate bw'okwatawo ka baby manya 10 gigenze mpola mpola ate bw'okwata Bruno K manya nti akakadde nako kavuddewo mpola mpola. Byebyo bife Uganda tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya ndoboozi bampitantambi Jimso Rich by Maxud Junior webula kwanti otambula nange gwe muna Uganda ali mu Uganda nebweru w'eggwanga nkwagala nnyo kyali wange ensonga lwaki nasalawo okuba nti nkuweereza bambi nkwagala nnyo okuva ku ntobo y'omutima gwange gwe kyali wange gwe tutambula naye okumala ebbanga era nga nawe omupya nkwagala nnyo ngenda kusaba ekintu kimu ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribinga. Now economy ya Uganda egenda mu maaso n'okuba nti enyiiza abantu bangi bino nno tebiri political era ngenda kusaba ne government ya President Yoweri Kaguta Museveni n'abakulu abadukanya ssente okuli governor wa Uganda amanyikiddwa nga mukulu Kamuleke. Yes, governor wa Uganda sijja kwogera linnya lyo naye nga ngenda gamba government ya President Museveni n'abakungu abagyetooloddeko nti economy negenda mu maaso n'okuba nti etunyiiza especially currency ya Uganda nti abantu bagenda mu maaso n'okuba nti oba oli abamanyi gabwe ge bakolera tebafunamu. Ogenda okwesanga nti ssente za Uganda ofuna ekyebiri naye muganda wange ng'ekyebiri kiringa nusu oba bitaano. Ogenda mu maaso ogenda oguleka ekyokulya oveeko ogenda oguleka amazzi g'okunywa neg'okugenda okukozesa ewaka neyaka tasobola kumala ebyo byokka bimalawo ekyebiri ate nga n'abaana bo tebannabafuna kyoyagala n'abantu bo oba b'oyagala ennyo tebannabafuna kyagala. Now omukyala amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe mukyala muyivu nnyo. Yes, y'omu ku bakyala oba oli awo abagezaako okuinspiringa abaana ab'obuwala mu Uganda. Omukyala ono takuba ku inspiring abawala bokka wabula n'abasajja. Olunaku lwaleero avudde n'agamba nti owaaye mwe abali mu economy ya Uganda abali mu Uganda bye mulaba bye tulaba eno namwe bye mulaba byonna nno omukyalo navudde mu maaso nga complaininga ku ssente oba oli awo ssente za Uganda ng'agamba nti mwana ogenda mu maaso n'okwata ekyebiri naye ng'ekyebiri kiringa bitaano n'ogenda mu maaso n'okwata ekyesatu demu oba gayi bw'ajja n'asmailinga ziba ziweddewo. Uganda bingi nnyo ebidimandinga nti okulya okwebaka okutambula n'okugenda mu maaso n'okukola ebintu ebyenjawulo byonna byetaagisa ssente especially ng'oli mu kibuga oba mu bibuga bye Uganda. But bino ebintu abantu abamu babiraba ne babirekaawo abamu tebagala kubyogerako olw'okuba oba oli awo bo bafunamu nga bafuna nnyingi abalala bagamba nti tetuliyogerako kubanga tebirina mulamwa. Farida agamba nti nedda abali mu economy abali mu system ya economy abagezaako okuba nti mutereeza economy tisagala mwewaane nti mukoze enguudo tetwagala mwewaane nti mwafunye amafuta tetwagala mwewaane timwaguze zibenzi tetwagala mwewaane timwaguze zi amudikazi tetwagala mwewaane nga mugenda kulayira nonedda okulayira mwalayira dde myaka 35 mubadde mulayira niwe mwajja okujja mu nsi muno mwali mulayidde. Now ebyo achievements mwazikola zonna abantu bazifuna. Abantu bangi abaana abo abali mu makomera bemukwata obubbi tebali mu makomero okuba bagala kubeera babbi n'abamu bali bagezaako kwogera ebyo ebituufu bali mu makomera nga tebalina musango oba oli awo. Now Farida agamba nti ensi yeetaaga okukyuka nga agamba omukulembeze Uganda nti sooka otunulire ssente currency z'ensi endala otunulire Rwanda otunulire Southern Sudan zezimu ku nsi empya naye otunulira pound ye Sudanese pound ezitowa okusinga eya Uganda mu lo Sudanese pound ezitowa okusinga eya Uganda ku lo. Bw'otunulira Kenya ebaddewo okumala ebbanga oyinza okugirowooza mbu Kenya nsi nkadde yes nkadde naye ebaddewo okumala ebbanga but why Ugandan currency ekya making no sense in East African market yet ng'ate twagala okufuula Uganda African Dubai. Now abatunuliriza ebyenfuna bagamba nti nga tetunaba ku papa kwesudiya
kwetoloola kulowooza nti oba oliawo tuyinza okufuuka ab'ettabu. Tulekerawo kwesuniya nti tujja kufuuka battabu nga n'ebintu ebitono bikyatulemye, ng'omwana akwata ekyebiri wano nakirya ne breakfast tesobola namumala. Farida avuddeyo n'agamba nti nedda bakulume mulimba, mutunulire currency, mutandike okuba nti mugitunuulira mugiwe ku maanyi. Ssente zammwe tezitalina value, zezebbula, tezirabika. Abaana bonna baweredde mu makomera, abaali badde n'amagezi okwogerako ku bintu bino buli ayogera gwe mutekayo mu kkomera, ng'agamba nti nedda mutandike okukyusaako, oba oliawo sisimu ekyuke. Abaana abategeera mubate batandike okulowooza eggwanga, oba oliawo abo abeefuula abategeera nga tebategeera bagendeko mu makomera nabo basooke balabe bayige bwe banaavaayo, then batandike okulowooleza Uganda. Atumi nze ngamba nti ekyo ekintu kyayogedde kituufu, because sente za Uganda muganda wange ne bakuwa akakadde wano omwezi, nze simanyi oba nsobola okukalira wiiki, sisobola nga nasazewo zirya. Asona olwekyo baganda bange, bakyali bange abali mu gavumenti, obaka bafarida mutwale ng'ekikulu. Ensobere kwagala ekubakubwa, tetubalwanyisa, tetubavuma, tetwagala kubatya obulana kubamalamu nti mulenki mukoze mulina bye mukoze bingi, naye nezo sente muzitereeze. Yes, bampita Ntambi Jimso.